آمين. كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس. آمين. اللهم أبدله دارا خير من داره. آمين. وأهل خير من أهله. آمين. وقه عذاب جهنم. اللهم ادخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم وإن كان محسن فزد في إحسانه. آمين. وإن كان مسيء فتجاوز عنه إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين. الذين شهدوا لك بالوحدانية. آمين. ولنبيك بالرسالة. آمين. وماتوا على ذلك. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. آمين. وعافهم وعاف عنهم. آمين. واكرم نزلهم. آمين. ووسع مدخلهم. آمين. ونكهم من الخطايا والذنوب. آمين. كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس. آمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا. يا رحمن. آمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. آمين يا رب. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. آمين. اللهم ارحمنا. Mungu ansasire abatukirira president mbatuma mugere mugamba ampeyo wa presidential advisor kubanga njagendo musinkana nga nina akantu ate bwe nsijja temugano kumpa akamwe ate gwe watugamba olina naye president tumufunire tumuproposingire ba presidential advisors kubanze senga nali gyendi nali badde nga nti ezo ze bakuŋŋaanyiza obuwumbi bumeka tuzimbemu eddwaliro lya covid wano mangu mangu naye situjja kusobola kuteeka balwadde mu bisaawe bya mipiira kyo kifu. So tuteekwa tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutunulamu naga nti bano no medicine bano no facilities bano no doctors kangira nkyabawumuzaamu. Allah tumwebaza ya Rabbi okututunulamu. Allah yenanyini kututonda nene embeera yaffe yasinga ogimanya. Amawulire gabutula kati mwagambye kumuzita kye mwasembeyo okwogera nzikiriza muzite insha Allahu taala ate tubambamanyi manya kumanya negye musula negye mubeera Inspector General ngira kujerusi kwe nshade ekituukako bebanyi malenga waakyo insha Allah. Ako kadde message etuuke b'ofiisa ba gavumenti tuwakoyo okuyitana mu nsonga z'obusiraamu tutabula olina akwatako sayidi awundi bali be bagirina bani abalina ground kutubulira bajja kutandika kukubagana tukubagana ebisala tukale tumanye titukubaganye tutinani ate buli muntu okuva mulowooza kiki gwe tewasobola okuyita ebiwero tewaliko kire naye wasobola okugenda mukama n'akukwatako n'ogenda ensi ne mugikombowa. Olwaleero IGP Inspector General wa polisi yegwe temulala oli ayagala atya yegwe tetukwebaza saagala kulimba. Muline emmundu olwaleero zibakuuma ne mujja ne mututigomya ne mubba emaali y'obusiraamu naye tubategeeza insha Allah satubdi laka al ayami ma kunta jahila wa yatika bil akhbari man lam tuzawidi. Ebiseera bijja kukuleetera amawulire g'obadde tomanyi kubanga nabagamba nti genda ke Nairobi ekyo nakigamba afande Kayihura ne mugamba genda ke Nairobi olaba abasajja baali ba general nga gwe abaali ku mulembe gwa Idi Amin Dada VCDS MCCBE. Agala kutegeeza poliisi eno era nteekateeka okukola appointment ne Inspector General wa poliisi Mwami Ochora tugende tuwogere ku nsonga y'abasirikale nabalabidde eddala leero nga tebabaŋŋambye
abo abavubuka bo balabika balina bubeezi fujjo n'abasanze mu kuziika eyo gye nkugamba gye nasanze abantu nga tebalina masks naye eri bafujjo n'agirengedde nga baleese kabangali bagitadde awo 99 naye eriko abavubuka ba poliisi bali awo beeswanta bo kuba miggo beeswanta tiya gaasi beeswanta kuba masasi mu bbanga era baatusampulinzeeko ani nga muganya kugenda okugoberera ebiragiro abantu we bali babagambye basale ku nnamba era ne bagisalako naye nga b'ekizibu kyabwe si bantu kubeera nti bakuŋŋaanye b'ekizibu kyabwe omubaka wa paati owa Kyaddondo East owulidde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kubanga Bobi Wine ye yafudde yabadde mulonzi we kaakati era ng'ali mu constituency ye naye kaakati obubeera bujega gwe kamanda okujja komanda nti nojja no deploying abasirikali olwakyagulanyi ng'omuntu naffe abatalina nsonga n'obeera ng'otutwalidde mu nsonga eyo kubanga Kyagulanyi bwe yazze Honorable n'atandika n'atuula awo namusanze atudde twebuuzaako kati time n'etuuka ne bamuyita Jayogere nga area MP kagwe ne wobeera nga wasiruwala n'okoma wa naye toyinza kuleka area MP n'ogamba nti tajja kwogera kati enkomerero bwe yazze ne bakozesa akavubuka ate n'akavubuka ke bakozesa maama waako yafudde ali mu jeneza wali naye ntolo kuba ka NRM nnyo era awo nayongedde okunnyonnyolera NRM kyeki ne bannannyini NRM era nziramu baga nti NRM eno yaffe ffe bannyini NRM ne mbabulirako gye twagijja era mbadde nzija mbabuulira kwegagga omulenzi eyazaaliddwa gye kuba oyo omulenzi baamuzaala ndaba naye noŋŋamba nti NRM gw'ogyagala nnyo era yiyo nnyo okusinga nze muzaata tekisoboka tekiriiyo tosobola kuŋŋamba nti omusirikale wali enkyakeera nga bamuwadde transfer enkyakeera nga adduse mu poliisi oba n'akeera enkya nga alitayalinze gwe n'oga nti oyo yakozesa n'agamba tomukkiriza Honorable Kyagulanyi kwogera era akalenzi kaze kalakaasa nga kajja no tetubikkiriza namugende kali gwe obujinga bwo nyoka ali wali mu jeneza naye osobodde okufuna amaanyi agalikawo nnyoko essaawa gy'agendako nzibu nnyo nabbi agitugambye nti istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al musabe Allah asonyiwe munnammwe ono amunyweze n'ekigambo ekinywevu abuuzibwa akana n'akataano gwe nojjanga weekalakaasa kugaana Kyagulanyi kwogera tekabaddemu twagala kutegeera nti Kyagulanyi yabadde wa we yabadde azze yabadde azze mu constituency ye era oli yafudde yabadde mulonzi wani yabadde mulonzi we kati ate oyo mwana wa Buganda tajja kugigawala kutuuka ku ddala ligamba nti ali tagende na kuzika balonzi be ali nnaku ako kayinza okuba kabadde nakalulu ke owulire nga Allah yatuke n'amutto nannyini kalulu kati omusajja abaddewo ti abantu tutunuulire ebintu gwe bagamba nti imshima al-kadhab ila ad-dilbab ne bwaba mulimba tambula nayo mutuuse ku mulyango muwe omukisa omuntu ono tumusalire omusango bw'aleeta ebyobufuzi mu kufiirwa era Honorable Kyagulanyi okujjako okusaasira abantu n'agamba n'okugamba nti bannange eggwanga lino lyaffe naye kati okutiisatiisibwa okwo mukugumire kubanga lwaki yakyogeddeko abapoliisi kasono yakutoa omuzindalo ne bakuba amasasi abiri mu bbanga naye ne ngamba abantu nti temupapa temugenda mutuule kale batuttire wano owulidde